Olunaku lw'eggulo poliisi y'Iganga yatandise ebikwekweto eby'enjawulo okuzuula ebidduka ebitalina bisaanyizo era nga we buzibidde olwaleero ng'emmotoka 15 zimaze okuboyebwa. Okusinziira kwakulira poliisi y'ebidduka y'Iganga Mugisa Conisius ategeezezza ng'obubenje bwe butera okugwawo ennyo mu nnaku enkulu nga kino kivudde ku bagoba ba bidduka kuvuga mmotoka zitalina bisaanyizo. Tuvuddeyo ne tugamba nti tulina kukwata mmotoka ezo ezitali mu mbeera nnungi olwo nga twagadde abantu basobole kuyita mu nnaku zino enkulu bulungi nga teri buzibu okubasumbula. Emmotoka zonna ezikwatiddwa zikwakuddwako ennamba okutuusa nga bannannyinizo batukkiriza ebisaanyizo. Kyokka bo bannannyini mmotoka ezikwatiddwa bategeezezza ng'ekikwekweto kino poliisi bw'ekikoze okusobola okufuna essente eza Ssekukkulu. Kwekweto nganzi kinkosisa olw'emmotoka okubaamu olwakaati kakalala nebagema ne batwala ku namba ne banguza first aid box erimu ati muzirabulezi ebintu ng'ebyo okuba n'emmotoka nga eri ku akantu akasobi katono nnyo ng'omupiira mulala side mirror. Operation eno etukosesa ino olw'ensonga omuntu n'okutaa ku parking yonka ng'ekitala ky'emmenefu kya parking kyona batwala emmotoka eyeeba nsonga obona ng'ebeezira mwini. Iganga kye kimu ku bitundu ekisinga okugwamu obubenje era nga abantu bangi balusuddemu akaba ate nga bangi bagendedde ku bisago.